Musajja mukulu ono Ngobiza Doki ateberezebwa okuba myaka 74 yafuuse ekyenena bwasangiddwa ku makya ga leero ng'ali Bukunya. Ono asangiddwa mu lusuku lwa John Katambala omutuuze ku kyalo Bunakabugo mu muluka gw'e Nabirumpa mu ggombolola y'e Nabwigulu e Kamuli. Abaana abakedde okufuluma ebweru be basoose okumulaba kwe kutegeeza ku maama waabwe. Abaana basituuke sibulambuzi bange taati maama omulo gaali wano n'abakoba gaali waye njiira okutuuka tingamu agaana asuntuma ku kayumba taali mashidi ssaawa ndala. Abatuuze batubulidde nga bulijjo ono bwabasuza ku tebuuke ng'akonkona enzigi zaabwe ng'akuba amayinja ku mabaati ko n'okuzannyira mu nzija zaabwe mu budde bw'ekiro. Bwamukyereyire kwena abe atusunguwa ng'atuyigula asindika endigi asinziire bukalu okusinziira yonna yonna naida n'alogera eno kale abaire atusunguwa amazinziira n'atusunguwa idakonta ku ndigi eda abantu akonta wayagana ali kukonta nakubibatira ifu yatula kwa gabaale webuuza nani wosituka oti omwagana ali kusasaita munani mu mwanyi. Ate abalala bagamba nti ono mu kuseera emmere abadde yeekansa. Yagwire mu zoni ya Bukalu. Avwirire Bukalu okuddano kaba mugemye abantu musamu kuno mugezi ssentebe w'ekitundu kino Stanley bali mugulira ayitiddwa era okutuuka ku musajja gwe bamuyitidde ng'amumanyi era n'agaana abatuuze okumukuba kyokka nga ye talina kyanyiga. Nga yafumbirwa nga Bunakabugo nga afumbirwa mu yali muwala ga Isaya yena yafa aye nga yabeere nga afumbirwa yawo oyo mwene nga Bukalu awo nga afumbirwa so nga bali babitangani kuno nga baje balimeno mu itaka lyaibwe wa Isaya muwala libamuwa. Bw'ati ayise banne ku kyalo ekimulinaanye eky'Ebukalu omusajja ono gy'abeera bamunone era nabo ne banguwa. Musango gye bamuvunaana kubanga atakoze bulabe bwona bwona ku muntu oba nti oba ye ekintu ky'omuntu bazira kyakoze kyona kyona so mulese bamuyizaayo waibweka. Wakati mu kusaakaanya okuva mu batuuze abantu b'omusajja ono bamutadde ku pikipiki ne bamuzaayo ewuwe.